abalungi be basinga obungi ababi. Abalabi ba Dream TV, BTV awamu n'abatuuliza ku mpewo za Impact Radio. Twesimye nnyo nate okudda ku mpewo zammwe kubanga mutulabako. Amanya n'eddoboozi yenze Nakuya Aida Mpalanyi, bamukyala Mpalanyi. Abalungi be basinga obungi ababi mu studio. Ndi ne mukulu mukulu amusako kubatuuliza sebo. N'abatulaba ku mpewo za Impact za Red. Mpalanyi nkoyo Bishop The late yali jajja wa mwami Mpalanyi ye mwami wo. Mpalanyi yali mukwano gwange katono mu ng'omanya abantu ne waliwo ekintu kyabuulira olumu ekitanvaamu. Mbwe ebintu ebikwegattako abantu bagenda bafuna ebintu ne bibeegattako ne byesanga nga bali mu buzibu ate ng'oluusi babibeeretedde okukola ki? Okubeera mu buzibu. Nga yakyereetedde okukyegattako. Owe naye ekintu ekyali kikwegaseeko ne kikutabula ng'ate gwe okyegasizzaako. Netagakolaho mwaka ndowooza. Kale abatulaba mwe bali bamutulaba. Naye waliwo ebintu ebigenda nga bitwegattako. Ekintu ne kijja ne kikwegattako. Kati nga gwe ki ekikwegase? Biki ebiringanga ebisatu ebigenda nga bikwegattako? Maybe nange biyinza okunzibula ku maaso. Ebintu ebisinga obitera okujja okunnegattako, number one, bantu. N'osanga omuntu kati nga nasanze omusajja nanyimiriza mbu ye alina eddagala. Simanyi bikola biki byonna n'abijjayo n'atula ne mu mmotoka maanyi ga kisajja simanyi biki byonna amadagala gonna ng'agalina. Ng'atula mu mmotoka yo obanga ayina obandi musiru nga yatudde mu yange yamugambye tosonda biki. Kakati nagenze okulaba nga ekintu kinneegattako owulidde. Waliwo ekintu ekikwegattako kati ng'ebyobufuzi. Ekintu kiyinza okukwegattako nekikufuukira ekizibu naye nga kikwegaseeko naye nga liwa kikugaseeko oba oluusi nga gwe okyetaddeko. So Mpalanyi kye najja mu kusomesa kwokwo nti omuntu tosaanye ate kukozesa nnyo bintu bikola ki? Bikwegaseeko. Kiba kirungi nnyo okozesa ebintu ebikola ki? Byeweeyawulako. Nga ki? Eddiini eyinza okwetera ebintu ebikola ki? Ebikwegattako nebikwonoona. Nze ekisinza okunneegattako nze gambe byabufuzi ebyo nga tolina kyakikolera. Oluusi ne kikuyamba, oluusi ne kitakola ki? Ne kitakuyamba. Naye Yesu omulimu gwe gwali gwa bubazi. Ne kitawe yali mubazi. Bw'otunuulira ekintu eky'okubajja kyamagezi nnyo okusinga ekintu eky'okubumba. Kubanga eky'okubajja oyawulako by'otoyagala. Naye k'okola mistake oba okyonoonye ekyokola ki? Kyoyagala. Kwegamba mu kubajja. Nina okuba omwegendereza nnyo. At least omubumbi ayinza okuggyako ebbumba n'azzaawo n'atereezaawo. Naye omubazi kojjeko oba okaggyeko era bwe ba mistake oba owedde. Weeyawula ku bantu. Ate onebeeyawulako otyo okole n'abaani? Tolina kukola n'abantu. Olina kukola naki? Weka. Buli muntu yeetaaga omuntu. Yes. Era mu bye tukola twetaaga kiki? Twetaaga abantu. Yes. Naye tekitegeeza nti bwe mba nina okukola omulimu nina gukola n'omuntu. Kisinziira maybe ekika ky'omulimu. Ekyo nakyo gye kiri. Okola mulimu ki? Bw'oba ovuga bbaasi. Kati ogenda gikola ogivuga naani? Woba ovuga bbaasi era weetaaga abantu b'ovuga kubanga tojja vuga bbaasi nkalu. Anti naye tuli ku mulimu kati. Mulimu gwa kukola ki? Gwa kuvuga bbaasi. Yes.
weewala ebintu bingi nnyo okusobola okuvaamu ekkubo abantu lye bayinza okugoberera. Weetaaga ebintu by'amaanyi ddala ebitali mu bibiina byaffe olwaleero, ebitali mu kibiina kyo DP, ebitali mu kibiina bingi ninga tebiriiwo. Ekituufu kiri nti abantu balowooza nti abantu basiru, tebalowooza nti abantu basiru naye basanga abantu bakyali basiru. Yes. Bano bonna abaatwala okwefuga nga abazungu bagenze bwe baakutwala basanga abantu abasinga obungi nga bakyali babisi. Kakati olwaleero abantu abangi abasinga babugumizibwako. Kati kyova olaba nti waliwo omutawaana ogw'abali abaasikira abazungu okwagala okukozesa ssente okutulugunya abo olw'okuba bo balina ssente. Abalala ne batulugunya bannaabwe olw'okuba tebalina tebalina ssente. Kakati ebyobufuzi byaffe wano bwe twefuga kweraga okusinga. Nze nsinza okusoma. Tetufuga kununula bantu naye wano okwefuga kwaffe olw'okuba abazungu engeri gye baatufugamu yali yakutulaga nti bebatukola ki? Bebatusinga. Mu buli kimu. Tuli wansi waabo. Ne tutandika noga nti olyanga muzungu. Yambadde nga muzungu. Okitegeera yeeyisa muzungu. Wegamba omuzungu n'afuuka nga yakola ki? Era n'oluzungu ne luba nga oba omanyi oluzungu abantu balaba gw'amanyi. Nakati kikyaliwo. Kakati bwe bavaawo abo bano abaasikira abaddugavu bannaffe nabo baakopera ddala kiri anti baasikira busikirizi kwagala kulaga nti be bakola ki? Be bali waggulu. The masters. Be balina ssente, be basinze okusoma, be boogeranga abazungu, be balyanga olwakabi. Be bagendako ne mu nsi z'abazungu. Okitegeera? Kakati n'olwaleero wakyaliwo abalina mindset eyo. Bangi. Tennaggwamu. True. Bagiyita colonial hangover. Olidde? Abafuzi bonna, si abafuzi, abantu bonna kankubuulire abasukka emyaka 6 nga nange 9 tulina colonial hangover. Nti okusoma kwaffe tekwali kusoma kutegeera oba kuyiga kintu. Kwali kulaga nti nze nkusinza okukola ki? Nze nkusinza okumanya. Gw'oli waki? Ate okumanya ebyabali sina byawano. Weebale. Kakati knowledge eyo bwe twagifuna ne tugikozesa okutulugunya ate bannaffe. Tikyakutulugunya kuba mbu anti abayagala oyige biri. Ffe batummako obuugi obutalimu sukaali okumala omwezi mulamba ng'obuugi bwaffe tebateekamu sukaali. Lwaki? Kigambo bad kyatulema okwogera. Like bad kibi bad ekinyonyi. Okay. Nga mukiyita mutya? Gw'okiyita oti? It's bird. Anti byebyo ebyatumisa sukaali. Ffe tumanyi ekinyonyi bakita bad. No, it's bird. Ante bibyo. Bird. Anti kati nze ndimu n'olusomesa. Anti kati gw'olimu anti be bammwe abaatubonyaabonya. Mmwe mulina colonial hangover. Bird. Sebo tetwanywa sukaali kumala omwezi mulamba. Tulina okwogera ekigambo ki? Bird. Ekinyonyi. Ne bad mulimu BAD, mulimu BUD. Kwegamba kino kiri BIRD. Sister Bokumaster yatuma buugi. Naye mwamala ne mukyogera. Ani agamba? Ngani akyogera? Twalina omwana omu ng'ayogera bogezi ekigambo eki? Moreover. Ffenna ne tumuviira. Nayogera kigambo ki? Moreover. Kati nga mukiyita mutya? Ngani alina nakibirige ng'ayogedde moreover. Gw'omanyi kye kitegeeza.
era Kibirige olwayogera nti moreover nga yalinga luzungu ffe twali tumanyi kyekitegeeza simanyi okitegeeza ng'olaba oluzungu lwe lususse nnyo ng'oluzungu lwakabi Kibirige lwaleese mu ssomero naffe emyaka we twasomeranga nga oba toyogedde luzungu ku compound nga bakwambaza ekikutiya ffe baatuwanga magumba kitabo nga bawandiika vernacular speakers amagumba baagawagana amasomero gano ag'ekibbibi ago agatategeera bulungi ne baatuwanga ffe bitabo twatambulanga ne kaadi z'oluusi ng'otambula ne kakaadi ko bakakwasa ekitegeeza obadde osangiddwa ng'oyogera Luganda ffe twatambulanga n'ekitabo ng'oli bw'ayogera Oluganda ng'okikola ki omuwandiika ng'okimuwa paka naye lwasanga alwogera naye nga muyinza okubeerawo naye n'akusanga n'ekitabo ne musirika buli omu tayagala kuvaamu kigambo naye nga tubakema nga nze mbakema nga naganze mbako basinga nti ffe tulinanga abaana abaagambanga nti Namirembe kasozi kalungi n'omuwa ekitabo yeewandiika oba n'omuwa kadi n'agamba me was speaking names of people. Don't you know Namirembe? Don't you know Kasozi? And don't you know Kalungi? Leave me alone. Kati. So that's all. Nga kyetusomerera kwagala kubeera nga bazungu kulaga bali nti ffe tukola ki nti ffe baliwo ffe abasobola nakati kikyaliwo ow'amagye ayagala kulaga nti era yakusinga owa poliisi kyayagala okukola ki ng'omuzungu era bwe yakola era weekiri ne mu makooti gaffe olaba nga bakyayambala biwiigi by'abazungu baagala kulaga nti ffe tukukola ki ffe tukufuga kakati okutuusa ekyo nga kivuddewo awo olwojja okulaba nti Abafirika batandika okutegeeragana mu ngeri ey'obuntu naye nga tukyegeraageranyiza ku bino abazungu bye baatulekera okusoma class status kyeki mu Luganda okusoma class bano b'amagye bano baliwe bati ebitabo bye batuwandiikako the easy going batoro ebintu bye batwogerako baganda babbi abantu bogerako banoodhana batemu bantu bazikambwe ebintu bwe bityo abasogambu bategerera ku myaka 42 kakati ebyo byonna okuggwawo my dear tekijja nakugamba tekijja kutwala tayimu yaffe era yensobi esingayo omuntu okulowooza nti n'ensajja gitereeza mu myaka 5 ejijja oba 10 tekisoboka. Mukulu awo wennyini wooli olina ekintu ky'oŋŋambye nga tetunajja ku seeti n'oŋŋamba nti ensi tejja kulekerawo ogenda mu maaso kubanga Africa egaanye okwegatta era n'ogamba nti tuyinza okufiirwa okwegatta kwa Africa nga we twafiirwa Stone Age ebigiri emirembe egyedda abantu abalinga bakozesa amayinja okukola ebintu ebyenjawulo si lwakubanga amayinja gaavaawo naye lwa tekinologiya yakola ki eyayingirawo kati bw'oyogedde ku colonial hangover olowooza nti colonial hangover eno kyekimu ku bintu ebigenda okulemesa Africa okwegatta kubanga ndaba ngeri gy'obyogeramu gye tukyogeddemu wano ndabira ddala ng'ereeta kiri nedda obudde bukuyitako buyisi gwe ng'ovaako wa mabega njagala kutegeeza ki Stone Age yaliwo naye abantu bagenda bavumbula ebintu ebirala abaali bamanyi Stone okukozesa amayinja bwe bataakuguka mu bivumbuddwa ebiddako baasigala awo era n'emirimu ne gibakola ki ne gibaggwako plastic bwajja twalina wano ekkutiya eza sayisu ngira Tanzania yakabimu sayisu synthetic fiber ate twaddayo okulaba amakutiya sayisu n'abulira ddala okyamulabako takyalabikirako ddala kati obisanga ebikutiya mu owina eyo ate ng'onoonyeza nnyo kubanga byali bijjanjaba n'omuliro ye stiiru ne plastic
Kakati Africa ku mulembe gw'abankuluma yali ekolerera kugatta kontinenti yaki ya Africa kwegatta yali ekolera kimu kwegatta era ku mulembe ogwo nga kiwulikika kyama kisoboka olwaleero tekinologi yatugasse dda nga ffe tetunnaba na kugatta boundaries ki zaffe oba onfuna kye ngamba nti si lwakuba nti tetwandikyagadde naye sipiidi gyetuvugirako ya ensi kwetutwalidde abamu tulina okusigalawa tulina okusigala emabega anti we musigalira emabega mwe mu process y'okwegatta muba musigalidde anti muba temukyasobola na kwegatta nga kiri nga bwe kyali nti pan-africanism kubanga kakati nze nja kukwata ebintu byange mbitunde Japan nkwata ebintu byange mbitunde Finland songa luli kyewali gweoyagala Tanzania atonze Kenya oba ontegedde kye ngamba kwe kwegatta kwa African ki nze ate kye mbadde ndowooza nti Tanzania, Kenya, Uganda babe nga bassa kimu era ebintu byonna baba nga babitunda awantu awalala naye nga wano bali ku kimu ekyo tekisoboka era because of technology kubanga costs of production kati ffe tukola program costs of production buli omu akozesa kiki zize oli ajja kukozesa mu Nigeria bajja kubanga bakola engatto nga bali bantu bangi nga bagikola cheaply mu Uganda bantu batono nga tugikola expensively tetuyinza kukkirizaganya na Nigeria nti fena tutunde price emu that is capitalism capitalism ekyamaanyi kiri ekinafu nze mbadde ndowooza ekintu ekimu ku bisinze okulemesa Africa okwegatta nga bw'oyogedde that colonial hangover n'ekirala ebyobufuzi by'amawanga ag'enjawulo mu Africa factors enyingi eziganya Africa okwegatta era ezitajja kusobozesa Africa kola ki kwegatta endowooza colonial hangover is a mindset of different people Francophone Africa colonial hangover yayo ndala Anglo Africa gundi yayo kiki ndala Apartheid Africa mu South Africa colonial past yakyo ki ndala gundi malema tayinza kutegeeragana bulungi nnyo na Tawore newankubadde nga bonna ate kyebalwanyisa kiki kyekimu naye mindset ne hangover gye balina zanjawulo oli alinga eyanywedde whisky oli omulala n'anywa maluwa oba kiki oba waragi ebintu bwe bityo so bwe bagenda okutegeeraganira nti tukole bwe tuti it will take time ng'obudde bugenze kyokka yensi ekyagenda maaso obudde tebugenda genda obwensi obubo bwe bugenda gwogenda ngoba nze akula gwovaawo ensi tejja kuvaawo ensi tejja kuvaawo olw'okuba Africa teyeegase abazungu bakyayagala Africa ebeere nga eri divided owulidde afuniramu wa bingi omuntu okujjako emmwanyi yo n'agitwala ye n'akubuulira ssente gy'ogigula n'agitwala era ku ssente ze n'agitwala n'agiprocesinga simanyi n'agigattako value n'agikomezaawo nga kaawa era n'akubuulira essente gy'olina ogigula n'ogigula naawe ate era n'omwebaza kati awo n'oga tafunamu aba afunamu kakati mwabe ebibufuzi ekyo mukikola ku mutya ng'otegese kikola kuti ekyo mukulembeze w'eggwanga yalina okyogera no teri mukulembeze wa ggwanga taliyo institutions ze zikulembera eggwanga ng'eriwa nga president's office but it's mandate by the president president's office is an institution not a person not in Uganda
bukiteekwa okuba nti kakati nga It is portrayed as an institution, anti kakati but controlled by nga a gwe person. politician ebyo mulina okulongoosi. Presidential office tekitegeeza person, is a position. Mukulu. Lwaki amanyi oyagala kuŋŋamba nti ebimu tosobola kubyogera ndowooza. Nedda. Wano we twatuuka oba eggwanga we liri. Olaba ne institution endala kati ziri personalized. Era singa institutions ezimu motoka zandibaddeko erinnya ly'omuntu. Anti kakati, that is the challenge. Tetekwa kuba complaint. Kyenagambye, don't complain. That's the challenge. Bw'ogenda mupiira ne bakuba amagulu oba ne bakutomera. Ate to complain. Referee ate yafuona. Referee agusala nange n'engamba banku. Yes, ni ate gwe olina kumanya nti ate iyo challenge gwe gy'oli kubanga wajoyininga kuba mupiira. So you expected that. So bwe tuba nga tulina nga ye challenge situation zonna nfu, that's the responsibility of DP, that's the responsibility of NUP, that's the responsibility of any other party to put it right. Lwaki temukitereeza? Mukulu. Tomanyi nti eggwanga lino lirina dimension gye lyatwala nga tokyasobola kulijjayo kulitereeza nga gwe bw'okirowooza. Ekyo kikkiriza. Ate nzikiriza ntya ekintu nze mbadde wano emyaka mingi. Mukulu tolina byeweegomba mu ggwanga lino ng'ogamba singa mbadde nnyina obusobozi nandibikyusizzaamu olw'okuleetera obumu bwa Afrika. Mu ggwanga muno ndowooza kye nandikyusizzaamu singa Katonda bampadde amagezi ago. Oba obuyinza. Kubanga amagezi go gayina naye obuyinza obukikola. Obugakozesa. Yes. Nandiwagidde abantu babeere tribal naye si tribalist. Njawulo ki okubeera tribal and okubeera tribalistic? Gw'oli muki? Ndi mukyala Muganda. That's being tribal. Tribalist. Gwate kwe kumpa omulimu nga sigungwanidde. Kubanga oli Muganda. N'ogumpa. That's bad. Tribalism siki. Omukyoli mukyoli. No matter what. Katonda yamutonda nga kyekyo kyagwamu. Is tribal. Omutoolo. No matter what. Omunyankole. Omuganda. No matter what. And if Abazungu, they decided to call that a tribe, then we are. We are a tribe. We are tribes, yeah. Therefore, nze ndowooza nti nandigezezaako nnyo to strengthen the tribal strengths of every community. And utilize their weaknesses for advancement. Okitegeera. Sandize nnyo mangu ku bintu bya national unity nga sinna making units ezikola nation proud of who they are. National, oyogedde ku kintu ekiyitibwa national unity, but now you're now talking about a nation. Era nawe ogenda kwongera okuntangazaamu. There's a difference between a nation and the national unity. Yeah. Nation ekolebwa ebintu bimeka. Abantu, nature, vegetation yayo, olulimi lwayo, right? Customs. That's what makes a nation. Oba nina kye neerabidde ekirala. Yanettaka, land. Kati naye ekintu national tekiri physical. For example, bwe ngenda ku kisaawe mu Niyo, bajja kumbuuza what nationality are you consent ndiki? Ugandan. Ninga siri ku ttaka lyawa? Ya Uganda. Naye nationality eriruddawa? Eri mugwe. Okitegeera? Yenjawulo nti national unity is our mind united as a nation. This is who we are as Ugandans. Wano olwaliro tetuli.
ya mindset yaffe teri national ekyali very tribal ekyali very religious arrogantly competitive ekitagasa. What do you mean by that? Kitegeeza ky'okubeera arrogant to competitive. Nti singa mba mvuga Benzi, I'm better than you. Okitegedde. Ensonga nyinza okuba nga mvuga eggaali gw'ovuga Benzi ninga ffenna tuli badokita. But when it comes to that arrogance of competition, oli agamba nti gw'ovuga gaali egula sendemeka. Labe emmotoka nzije okitegedde? Kutegedde. That is the difference between national unity and a nation. And nationality. A nationality and a nation. Tribes nyingi mu ggwanga eri. Ebigambo ebyo bizibu nnyo. Waba ojja kubuuza Omuganda nti ggwanga lyo ki? Nti ndi Muganda. Kakati diri omubuuza nakuddamu nti ndi Munnayuganda. Eggwanga. Era omubuuza kibuuzo ki? Ensi. The world. Oba mu nsi ki? The world. Olaba, mwe oliyo ebibuuzo bingi ebitalina ansa. Ate ne ansa nyingi zitalina bibuuzo. Nze bw'ombuuza oli mu kinjaga nti ndi Muganda. Kibuuzo ki ky'ombuuza ne nkuddamu nti ndi Munnayuganda? Mpozi nga tukikoze mu Luzungu. Kati awo twabulira. Nation and nationality. Oyo ye gundi. Oyo ye oli gwe twagambye hangover. Tetunnabivaamu. Tukyalina olutalo lw'amaanyi nnyo okunnyonnyoka ebigambo ebyo byonna. Mukulu olowooza tekinologi y'ow'enjawulo onaagenda ajja era eyoleka mu Africa. Asobola okuleeta unity wa Africa. Tasobola kuleeta unity wa Africa yokka. Ajja kuleeta unity wensi globe yonna. Ya world. Already wekiri. Gundi. Twamalanga essimu wano lunaku lulamba tukuba mu America masimu. Neetayita. Noddayo n'enkya neetayita. Fakisi ezajjanga wano nga tusimba layini okufuna ebbaluwa okuva ebweru. Olwaleero nyiga bunyizi papa njogera n'Amerika. Kati global unity yenkanawa gy'okyayagala. Okuweereza akasente onyiga bunyizi ku ssimu nga konna katuuse wonna w'okaagalira. Ogula ekintu. Cucucucu nga byonna bigize. Kati okuggyako nga ddala tolaba. Unity ki gy'oyagala kaakati? Mwebale okuteekumirako tunaddamu olundi.